Oluvannyuma lwa minisita omubeezi ow'ebyobulamu ebisookerwako Sarah Opendi okulaga obwennyamivu bwe ku baana abafa nga bazaalibwa olunaku olw'eggulo, eddwaliro ly'e Kawempe livuddeyo ne lyanukula ebizze biryogerwako. Okusinziira ku mwogezi w'eddwaliro lino Ndibalekera Sarah, ekiviirako abaana abawera okufa kiva ku bannakazadde b'eggwanga okutuuka ng'ekikeerezi mu malwaliro gye bazaalisibwa. Ndibalekera annyonnyodde nti ebiseera ebimu abakyala tebeeyunira malwaliro ekiviirako embuto ezimu okukula obubi. Ensonga esinga okuleeta okufa kuno si lwa nti abasawo tebaliiwo naye lwakubeera nti babeera abakyala babaweereza leeta. Ate abaana abalala abatufuddeko mu yenamba gye nkuwadde waliwo ze tuyita congenital abnormalities. Omwana mu kufoominga wano mu kukolebwa abeera teyatonda bulungi n'abeera nga ne bwazaalibwa alina kufa. Ono agasseeko nti okuva abayizi abasoma obusawo ku ddala lya masters bwe bateeka wansi ebikola basala amagezi ng'era we twogerera abakugu mu kuzaalisa nga bayambibwako abayizi abali ku ddaala lya certificate, diploma ne degree be bakola ogw'okuzaalisa ng'era bafuba okulaba nga bawa obujjanjabi obumala nga buli mwezi bazaalisa abakyala abataka wansi w'2,000. Wadde ng'olumu bafuna okusomoozebwa olw'eddagala gavumenti lyebaweereza eritamala nga n'embalirira y'eddwaliro ya buwumbi 10 ng'ate bafuna obuwumbi 12 ekibaviirako obutatuukiriza byonna. Tuyina ba specialists bano be bahandolinga labor suit essaawa eno. Ttiimu yaffe y'aba specialist eweza abasawo 32. Tuyina ne ba interns. Omwaka guno tufunye ba intern 21 bakola. N'olwekyo olwa ba senior house officers okubeera nga tebakyakola, ekintu bwe kisingidde okutwafectinga mu kubeera nti ba specialist baffe babeera strained. Bo abajjanjabi beetwogeddeko nabo batutegeezezza nga eddwaliro lino bwe litalina ddagala bulungi, omujjuzo gw'abalwadde bannakazadde obutettanira nnyo malwaliro ate n'abamu beekokkodde ebbula ly'abasawo mu ddwaliro lino. Abakyala tetwettanira kugenda mu ddwaliro embuto nga twakazifuna. Tulinda myezi 7 lumaze okukula ne tulyoka tugenda, naye ng'ate kyetaagisa omuntu bw'obanga wakafuna olubuto genda ew'omusawo. Omusawo yateekeddwa okubuulira ekyokukola. Treatment yandibadde nga weeri naye eddagala tewali. Ekizibu kye tulina oluusi kale chance bwekutte n'olifuna bw'ebanga teriiwo ne baga teririwo ne baliwandiika. Ssenyonga Beka Mulinde, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.